nti ensi yonna yonna bwe bange etunula Bobi Wine nga political figure avaayo olwaliro from Uganda abamawulire wano we tukuŋŋaanidde mu Addis Ababa bakirabye nga kikulu okwogera n'omuntu ave Uganda mu nsi ewali omuntu gwe bayita Bobi Wine awe ekifaananyi amawulire gakwata gati ensonga za Bobi Wine. Eyokubiri lwaki nfunye omukisa okwogera yeyokuba nti abamawulire Uganda nga tugenda okukoza olunaku lwaffe ebyabaddewo mwenna bye mwalabye amawulire mwami Mutabazi ne UCC ne bagamba media houses mugoba abakozi basatu ku buli TV ne radio 13 ebyabaddewo. This caught the mind and the eye and the attention of the international community, and I had to seize this opportunity okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso. Era mu bubaka bwange mukwogera kwange nga bwe nagenda ngwenjobu basharingako maasawo njabba sharingira video kwatiddwa sinze njikutte wabadde bakwata ne interviews. I hope I will share it in the next days. Mbategeezezza ku bizibu ebiriwo ne mbategeeza nti space eyongedde okufunzibwa mu Uganda, ne mbategeeza nti waliwo ekire ky'okutya, a cloud of fear that is hanging around each and everybody, naye nga asinga okutya yo yali mu buyinza. I was bold and candid to tell them this, nti Uganda tuwangalira mu mbeera y'okutya, naye asinga okutya ate yali mu buyinza. Abali mu buyinza be basinga okutya. They fear so much information okuvaayo ku ebyo ebibeera bikoleddwa ebitatuukiriza birooto na bisuubizo by'abanna Uganda. Naye mbategeeza nti wakati mu mbeera eno tulina population ey'abantu abato. Uganda ejjuddemu abato bangi nnyo, abavubuka bangi nnyo who are studied, basomye, tebalina mirimo, essuubi balina naye emikisa gy'okuteeka mu nkola essuubi lyabwe libeere nga livaamu the fruits of their dreams and aspirations and desires, emikisa mitono. And these are young boys abali energetic, abalina ebirooto bingi. Now, with the aid of social media, they are embracing new technology that comes along with the developments. Even when omusolo guno gwe bagamba abavubuka social media tax byakwasiza Bobi Wine, I had to talk about this. Nti Bobi Wine olwaliro bya ebyamukwasa bya social media tax. Even when that happened, yeteka ne liyisibwa, abavubuka bangi basigadde nga bali ku social media bagenda maaso n'okwogera ku nsonga ezibaluma. And I was candid ne mbagamba abamawulire nti olwaliro with the overstaying power of the current establishment, buli omu alwana olutalo olusembayo, abaana baagala okukyulaba enkyukakyuka, and n'abali mu buyinza baagala enkyukakyuka ezo zireme kubaawo. Awuliriza bino mbyogedde ng'omukulembeze w'abamawulire mu ggwanga, because abamawulire ab'enjawulo babaddewo buli omu ng'ajjaawa experience ye, buli omu ajjaawa ebiri ewaabwe ebigenda mu maaso, but they were so keen about Uganda and the times n'embeera eriwo. And boy, tumaliriza okwogera, I had to make those several interviews n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, abantu ne beewuunya ekigenda maaso ewaffe e Uganda. Naye nga kyekyo bingi ebibadde mu kwogera kwange n'obubaka eri abamawulire mu nsi yonna. Conference ewunzikiddwa olunaku olwaleero yeetabiddwako President wa Ethiopia yabaddeyo omukyalo olunaku olwajjo, Zawde Wak yabaddeyo, ne Prime Minister wa Ethiopia Abiy Ahmed babaddewo okulaba enteekateeka zonna nga bwe ziri. President akulira abamawulire mu nsi yonna abaddewo, abakulembera ekitongole kya UNESCO ekyategese olukuŋŋaana luno lutulimu babaddewo. So omukolo ogubadde gw'amaanyi era omwaka ogujja olukuŋŋaana luno lugenda kubeera mu ggwanga erya Netherlands, gye tujja okukuŋŋaanira ffenna abamawulire. Lugenda lutambula buli mwaka batawula mu mawanga ag'enjawulo. Last year baali Ghana, saaliyo. This year tuli wano mu Addis Ababa. Next year olukuŋŋaana lugenda kubeera mu Netherlands, gye tujja okubeera abamawulire mu nsi yonna. Now, ebimu ku bifuniddwamu njagala okubabuulira. Ebimu ku bifuniddwamu bwe maze okwogera n'abakulu abo oluvannyuma njogeddeko ne ekibiina ekigatta abamawulire ekirwanira eddembe ly'abamawulire mu nsi yonna, ne bategeeza nti bagenda kwogera ne ba ambassador baabwe. Buli Uganda gyerina embassy. Now this is news, mbadde sinnaba nabiteeka walala wonna. Benjogeddeko olwa presentation gyenkoze n'abakulu benjogedde naba afterwards. Tiomala okukola presentation kuba mbadde n'eddakiika 10 okwogera, then afterwards bakuyita jangwa kiri kitya bannange twewunyiza biri bwe bityo. Mubamu kabadde beebuuza ekibiina
ekimu ku kitunulira International Press Freedom Index Club ekirwanira eddembe ly'abamawulire mu nsi yonna. Abakulu bambuuza nti kiri kitya ne mbanyonyola further one on one. Then ne bagamba bagenda ku engaging aba ambassador buli mu mawanga gaabwe kuba bino ebibiina biri mu mawanga ag'enjawulo bagenda ku engaging aba ambassador baabwe buli ba ambassador gye bali nga Uganda tulinayo embassy bawandiike petition okuvumirira n'okusaba gavumenti ya Uganda esazeemu ebikolwa byekola ebyokulinyirira eddembe ly'abamawulire. And this is kino nze kyensinza okufunayo. Yes, njogedde naye kyensinza okufunayo kyekino ekibaddewo nti bagenda kukola petition, bagenda kwogera ne ba ambassador embassies ez'enjawulo mu nsi yonna. Era mu nnaku eziddako Munnayuganda ojja kulaba petitions nga zitandise okufuluma nga zivumirira ebigenda mu maaso okulinyirira eddembe ly'abamawulire mu Uganda. This is one of the achievements at least zensobola okureportinga eri gwe Munnayuganda awuliriza ku mbeera nga eriwo wano olwaliro. So tufunye obuwanguzi obwo nga tetunaba na kuddayo Uganda, tufunye essuubi nga tetunaba na kuddayo. This is part of what we believe that can be achieved. Leero ngenda kwebaka nga ndi musanyufu ddala mu ngeri etali ya bulijjo lwa nsonga bbiri. Esooka nti njogedde eri abamawulire mu nsi yonna wabulira ku bigenda mu maaso, si kwogera nabo bwogezi because oyogera ki wabula reporting what really happens home. N'ekirala after that speech, after that presentation, we have achieved, I do believe, nti bagenda kuyingira mu ambassador batandika okukola ku nsonga ezo even without writing a letter nga si byakuwandika bbaluwa nti ate wandika ebbaluwa bo kye balabye kibamala kyetubawadde bye babadde bajja bagoberera. Boy, awo kanywewo ne ku mazzi. What are you? Now obutugenda maaso bannange, nsaba twongere okwatagana mu nkwatagana yaffe ya Nice Radio. Mwebali nnyo, mwebalire ddala abalina kye mukoze, mwebali nnyo, mwebalire ddala obuyambi bwe mukoze, ebisuubizo bye mukola biramu, contribution gye mukola nnamu. Mukwano gwange atannaba kubaako kyokoze, muliko abantu bina mwana n'okusoba. Namba ziri nnyene ziwera n'ebitaano. Naye teeberezamu ngo olina kyokutte n'owaayo. Omuwendo guno gusobola okubisibwamu bingi obuwanguzi ne tubeera nga tubutuukako. Change bw'ebeera ejja abamu tebagiraba. Revolution bwe ziba zijja abamu tebaziraba baziikanga bwekanzi. A lot of stuff happens. Ebintu bingi ebibaawo. Mu bimu ku bye twagala bibeewo. Tukole brand yaffe no tuzimbe radio yaffe. Titwagala ate kumala mu nsasire tuyinza obutalwawo nnyo bbanga ddene nga tuli campaign ene ya fundraising ne contribution. Basajja bajja kutandika ate okutuzoganya. So twagala tukikole kiggwe kyonna ky'osobola mukwano gwange kibeere nga kitambula. Okitegeera mukama wange, mbadde nsaba mukunziremu ku ennamba y'essimu eno eyakatwegattako nga tumanyi kye tugamba. Tusaba twagala kukola radio eyaffe eri online, eri ku internet, nga buli wooli osobola okutulaba, osobola okutuwuliriza. Tukole website egenda okubeerako amawulire, tukole video conferencing, video streaming, tugenda kuzimba app bannaffe gye bali mukola nteekateeka zezimu tiimu nnene. Tukole kino ekyaffe nga kinywevu. Nti radio bwe banazijjako, TV bwe banazijjako, we have an alternative. Tuyina alternative. Nsaba oweereze kyonna ky'osobola. Waliwo bannaffe abali mu America, abali South Africa, abali Bungereza, abali Germany, waliwo abali Finland, waliwo abali Uganda. Ennamba y'essimu gy'osobola okuyitako eri 0782 5 28 Let us be part of this. Nsaba kino tukikola ku lwa muntu, tukikola ku lwa ffenna. 0782 5 28 namba eri manya gange era eri ku WhatsApp. Nsaba mukwano gwange atulaba, buulirako ne munno, sharinga video eno, gitambuze. Si ekigambo kye tukozesa, gitambuze. Nsaba otambuze video eno mwana wa maama kabulaza. Mwe Basiri, ba KBM live, mwe bannawumire mbona, bannasoma, ekintu kino tusobola okukikwata ne tukimaliriza. Ne tukibalanga emu kweza achievements ze tukola. We have so much trust in you. You have so much trust in us.
This is what is called people power. Amanyi g'abantu agasobola okukola enkyukakyuka. 0782 50 2863. Nkwanga Faizo webale nnyo. Waliwo mwanyinaze ali eyo bungere ali eyo mukyala erinnya limvudde mutwe Joweria contribution yo munnange webale nnyo webalire ddala. Mwanyinaze Elizabeth Odowa n'abalala muri bangi nnyo. Kasiri Ron Rich Munene n'abalala. Ennamba eri note 782 5 28 63. Nsaba obeere tundu mu contribution eno ensonga ebeerenga etambula. Tusobola okukikola tukole radio eyaffe ey'abantu evudde mu maanyi ag'abantu. Note 782 5 28 63. 0782 50 2863. Sawa ya kweberera mu blood. Bakablaza sawa ya kweberera mu sawa ya kukibeera mu fenna. Invite someone, nsabo inviting munno. Share, nsabo sharinge. Buno bubako bujja bukulu. Tuli bantu bakulu tubuwa makulu. Bokebera ku mutwe gwa video eno gamba Bobi Wine versus Museveni. The powerful foreign hand. Sharinga. Invite friends, tagging someone. Itabano soko katambuze. Invite as many people to watch this as you possibly can. Over sharinga, let us move. Let it move. Let it be big and massive. Now, Bobi Wine ne mwami Museveni n'omukono ogw'amaanyi ogw'ebweru. Mukono ogw'amaanyi ogw'ebweru. Leero ngenda kusooka kulaga mukono ogw'amaanyi ogw'ebweru mu stream eno esooka ogw'Abannayuganda. Then mu program enaddako ndi kulaga ogw'abatali Bannayuganda. Oba nkulaga ogw'abatali Bannayuganda. Nkulaga omukono gw'Abannayuganda oba ogw'abagwira. Tutandikirewa. Kyongamba kyengendo okukola. Sharinga tambuza. Oyagala tusooke tulabe Bannayuganda abali ebweru nga bweri ensonga enkulu ku nsonga ya mwami Museveni ne mwami Kyagulanyi, oba oyagala ensonga y'abagwira eri abali ebweru nga bwe bali ensonga enkulu ku nsonga ya mwami Museveni ne Kyagulanyi. Kyongamba kyengendo genderako. Oyagala nsooke ndage Bannayuganda oba oyagala gw'abagwira. Nangambye bagwira overseas bagwira. Onagambye okay, nsoma birowoozo bya mwezi beda Ramadan bagwira fast. Okay, katulabe foreign hand. Omukono gw'abagwira ddala era ogw'abagwira. Now, thank you. Kakati, it is evident that there is a lot of support. Okay, sijajita support, there is a lot of attention ku side ya mwami Kyagulanyi okuva mu bagwira. Kirabikira ddala. Okuva ebyalwalo byaliwo kutuuka wakati ntegedde agenda bweru agenda Amsterdam newalala abagwira batunulidde nnyo mwami Kyagulanyi. International media emutunulidde nnyo. For international community nkugambye ne bwe tubadde wano mu Addis Ababa byebimbe bibadde bambuuza bibadde boogerako Kyagulanyi biki Bobi Wine there is a lot of attention on his side. Media emutunulidde nnyo. On the other side, media ne diplomatic community abakungu. On the other side, ne mwami Museveni naye abazungu bamutunulidde nnyo. Now, abazungu kansooke nkulaga engeri batunulidde mu Bobi Wine. Babeera bamutunulidde batunulira omuvubuka omuto alina ebirowoozo by'abantu, abavubuka abangi, abalina essuubi eddamu, abalabye omu ku bannaabwe avudde mu myala najja. And that magnet nakusino bagiyita masanyalaze n'amasanyalaze agabasika
okujja okulaba bye byalaba Kyagulanyi be bazungu kye balaba mu ye. That's one. Balina n'ekirala kye babeera batunula the mobilization capacity and the power to retain the masses. Amaanyi ag'okukunga abantu n'obusobozi okubasigaza. Abazungu bino babitunuulira nnyo. Ekirala, interests zaabwe mu ggwanga. Nzijukira Idi Amin Dada ng'omuyizi w'ebyafaayo. Amin bwe yali ajja okuwamba obuyinza, Abangereza n'Abamerika n'Abayisirayiri baali mabega nnyo wa Idi Amin Dada okumuwagira. Onfuna bulungi? Bamuwagira n'awamba gavumenti ya Obote. Not because of anything, nga bayelaba interests zaabwe zigenda kubeera catered for ku mulembe gwa Idi Amin Dada. Of course Amin yatuuka mu bukulembeze ne yeebeereramu abazungu n'abafuumula wano n'agamba twagala kwebeereramu nga bannayuganda tukwate ku nsonga ezaffe. Kasita yatuuka n'agamba mbadde mwagala kunkozesa ka neebeereremu nzimbe eggwanga eryaffe nga Uganda. Omuzungu nga tannaba kulowooza ku wawe munaafuniramu, alowooza wa waafuniramu. Era kubanga eyo ensonga efaanaganako bwetyo, Mwami Museveni bwe yakwata amagye n'agatwala e Somalia. Tulina ekitundu kino kye tuyita Great Lakes Region omuli Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudani, Congo. Njogeddeko Congo. Amawanga gano ageetoolodde era ageetoolodde oguyanja Nalubaale. Abazungu Mwami Museveni bwe yatwala y'amagye e Somalia ku lw'abazungu, because ojjukira Omusomaali kye baamukola. Omusomaali yatwala amagye e Somalia mu 91 ne babakuba 92-93 babakuba Amerika mirambo ne bagiwalulira ku street mu kibuga Mogadishu. Okuva olwo Amerika tasobola kudda mu Amerika, tasobola. Ne bamugamba nti amafuta gali wali gakulukuta era jagamba sindika yabe Uganda bagende bagano, tasobola kudda mu Amerika, brother, tasobola kudda Somalia mu Amerika ku kye baamukola. My dear, kati alonda abantu mu mawanga malala bakulembeze abalala n'akola nabo ddiiru ne basindika abaana e Somalia emundu n'etokota n'abeera nga abakoledde omulimu gwabwe. Era abamanyi eby'omunda, nawadde nsoma kimu kitabo kya Professor Mazuluwi ekimu nga nnyonnyola nti abamu ku bakulembeze ekimu ku bibakumira mu buyinza kufuuka bakiifu ba ku kyalo. Nti oli kasita afuuka chifu w'ekyalo, banneiba abatali ku kyalo ekyo babeera balina kye baagala ku nnyumba eziriraanye ku kyalo, balina kwebuuza ku chifu ono. It elongates their stay in power ennaku zaabwe mu buyinza. Kati ebimu ku ebyo Mwami Museveni kye yakola kutwala amagye Somalia n'abeera mu bitabo ebirungi eby'aba Amerika naddala. Naye ate bwe wabanga waliwo ekitonde ky'otasobola kwesiga, gwe omuntu ono Omuyisirayiri n'Omumerika, abo tebeesigika. Lwaki? Kubanga interest zisobola okukyuka ne balaba Amerika n'Abazungu banguwa okukyuka. Kiringa musajja wasiza omukazi asobola okukwasa omukazi agenda olaba nga omukazi abadde naye emyaka 29 naga omukazi naye tuzadde abaana kati akyalina kikyagamba. Aga naye lwaki sifunayo omuwala omuto ekijuujulu. Kati Omumerika yoyo, Mumerika abadde n'omukazi okumala emyaka 29 batobye bazimbye buli kimu bakikoze bombi. Era ensi bwetunula balowooza Omumerika tasobola kuva mu mukyalo ono bwe baali akawunga, bwe basulanga mu mizigo, bwe batambuzanga ebigere, bwe baabonaabona ebitagambika. Omumerika atugaga naye kati ono byonna mbire kubeera kuzaala baana abazadde. Akonkumuseno konkumuka lwaki sifunayo ekijuujulu ng'afunayo ekijuujulu. Omukazi atandika kukaaba munnanga ate Omumerika andeseewa ate Omumerika. That is the American person. Simanya ntegeerekeka. Akuba sirina mudigido mbadde ngenda kubamu omudigido mwoyo omutuukirivu anninye n'okunninya ogambe nti mulokole saba. Naye lwaki temusaba? Abalokole lwaki temusaba? What are you? Are you aware? Kibombo sana wapi ndulu wewe.
basiri zo. Now munsasire nze nagenda biraawo nga bigambo bineekonyeko. Now gwe bayita Omumerika oyo tali reliable, era bino byonna by'oyinza okulooza nti watwala amagye Somalia wakola ki, kiseera kituuka ne kikyuka n'abeera kirala. Kakati how do you position yourself? Era kyova olaba nti bw'oba otunula nnyo Bobi Wine communication ye agamba nnyo abantu please temukola fujjo, because amanyi abantu abamuwagira Abamerika n'abalala naye yennyini kyaliko tekyetaaga mu fujjo. Bw'onaakole fujjo ogenda kusiimuuka, bajja kulaba bulala. That's why nange mbeera magamba temukola fujjo, abantu babalabe abantu babalabe nga ddala kye babalabamu kyekyo. Annaye weereza obuyambi tuzimbe Nice Radio note 782 5 28 63 note 782 5 28 63 tuzimbe Nice Radio. Mukwano gwange tukisobolera ddala bulungi okikola kino, tukisobolera ddala bulungi okukikola. Note 782 5 28 63 0782502863. Beera kitundu mu kuzimba kino kye tuyina. Kino kyaffe, this is part of us. Kino kyaffe radio egenda kuba yaffe, egenda kuweereza amawulire wonna wonaabeeranga. Obubaka n'amawulire bibeerenga bikola ki, bibeerenga bikutuukako. Bannaffe abali emitalo amayanja, support eri nnyo mu mmwe, essuubi liri nnyo mu mmwe, enkyukakyuka gye twagala mu media landscape n'ebirala byonna bisobola okuba nga bitambula. Note 782 50 28 63. Weebale nnyo, weebalire ddala. Now tuddeyo ku nsonga y'omukono omugwira ogw'Abazungu. Abazungu batuuka ekiseera ne balaba ekintu kiweddemu. Kyova olaba nti ojja kwesanga nti abantu bonna abagudde baali babaddeko n'Abazungu. Kasita bakiyita outliving your usefulness. Kasita otuuka n'okola ki, n'oggwamu. Omuzungu naddala Amerika tayagala kusemba nakyo. Zimbabwe Mugabe bakuba. Gaddafi bafuna obutakkaanya Abazungu abo ne Gaddafi. Ng'ajjako Kabaka Idris mu 1969 Gaddafi n'awamba nga lumu September nga alina emyaka 27. Very young boy ng'alina ku ddaala lya Wakano. Nga lumu September 1969 Gaddafi n'awamba nga alina emyaka 27. Najjako Kabaka Idris, Abayitale ne banyiiga Gaddafi najja n'awagira revolutionary movements ezaaliwo wano, n'awagira ne Mwami Museveni n'akola enteekateeka, abantu Abazungu ne banyiiga. Gaddafi n'apanga abantu ne bakuba ennyonyi yaabo olwekyo bayita lockerbie bombings ebyali Scotland. N'apanga abasajja b'Abakambwe ne bagenda ne batta omusirikale wa poliisi Yvonne Fletcher Ebungereza ku office ze ku embassy eya Libya Ebungereza. Omuzungu ne bamutta ne bakola Gaddafi n'akola ensobi nnyingi ebyanyiiza Abazungu. Weewuunye Omuzungu mu nnaku ezaasembayo ezo Gaddafi nga tannafa mu 2007 kutandika 2006 2007 2008 2009 ne baddamu ne bakwatagana n'Abazungu. Tony Blair n'alondebwa, yali Prime Minister wa Bungereza, n'alondebwa Special Rapporteur in charge of Libya and African Affairs, n'alondebwa ogwa mu bifo ebyo. Okitegeera? Webale kubanga kwe muli Nalubega Sofia ngambye boss kajja kufuuka Teddy ng'Omumerika bugingo yesulise. Kyokka bantu ba Haji ate wali onanga ndi Haji bugingo bane mu biveeko ebyo watayo ngayikate muli awe yammwe ekibombo sana wapi ndulu wewe temuzija kumulamu ambabulira bya Gaddafi mumbulira bya Teddy ne Makula Suzani
Munveeko musumba sagala ensonga z'abajenero muzirekere bajenero ffe bakaputeni mutuleke ku bino. Now Gaddafi okuva 2006 2007 2008 2009 abazungu ne baddamu ne bakolagana naye ne bamukubira engalo. Tony Blair n'agenda n'atula ne mu tenti ya Gaddafi ey'ekyama nga balimu babiri n'abantu. Tony Blair be yajja nabo yabaleka bweru. Gaddafi ne ba bodyguard be bali abakazi embosera n'azireka ebweru ne batuula bye baateesa bye bamanyi ne bavaayo ne boogerera wamu ne bakola joint press conference n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Now mu 2010 nkulaga omuzungu nga Gaddafi n'agenda n'akola speech eyayuzayuza abazungu bonna UN General Assembly mu September. N'akola, that was November, UN etula mu November. N'akola speech eyayuzayuza abazungu n'akwata n'ekitabo preamble ya UN nga bolaba charter ya UN kitwalinga constitution ya UN n'agiyuzaamu n'abikasukeri mwabiwulira. Abazungu n'agamba what are you aware? Kyebakola ne baddira ennaku za Gaddafi nga balaba ziggwayo ne bawagira abantu okwekalakaasa ne babawa ssente beekalakaase ne bakola byonna bwe byagaana ne baleeta ennyonyi bulambalamba ne bakuba nga bamaze omutayako no fly zone ye tekyasobola kubuuka ng'ezaabwe zezibuuka ye muzungu. Kaakati bino ebyokugamba nti tufumbye emyaka 29 twajja tetulina ke tulina ne booleeta obufaananyi nga mwali mutunula bubi nga mulabika bubi, omuzungu tabimanyi. Bw'aba akyakulaba muvaliyu muyinza n'okuwandiika endagano ne mukola endagano nga buli kimu musayiningako n'akuwa ssente n'akola biki buli kimu nga mussa mu kimu nga gwa musayiningira ku mpapula. Era buli kaseera musula mu buliri bumu obw'ebyobufuzi n'enkolagana. Omuzungu atuuka ekiseera n'alaba nti tokyayina waaka n'alabayo abaana abapya. Kino kibaddewo. Saddam Hussein Abamerika baamukozesa. You don't remember olutalo lwa Iraq ne Iran okuva 1998 paka 1998 paka 98 emyaka 8 Omumerika nga awagidde Saddam Hussein akubaba Iran. Saddam Hussein nakubaba Iran ebe kyakubwa Omumerika n'ayita emabega n'aguliza ebyokulwanyisa n'abiwa aba Iran ne bakuba Iraq. Era olutalo lwaggwa terinomu awangudde. Saddam baamukuba n'omu Iran ne bamukuba. Naye nga wakati awo waliwo gwe bayita Omumerika. Kuba yawe ebyokulwanyisa bombi naye omu Iran yabimuwa mu kasirise. Tabimuwa buwi. He sold the arms to the Iranian regime. Emundu netokota. Emyaka 8 nga balwana. Naye nga omu Iraq agamba abantu bano benkuba bataseetuka kiki? Nkubi Amerika n'amwongera ebyokulwanyisa nga bwamuwa ekyokulwanyisa missile ekuba mu kilometers 15,000 Omumerika bwaziguza omu Iraq missile zikuba mu kilometers 15,000 nga omu Iran bamuwa ekuba mu 15,500. Saddam Hussein yebuuza ate bano nga bankubye wesisuubira nga Omumerika akwata missile ekuba mu kilometers 700 nga olaba ngiri gye yazannyangamu nga bwolowooza nti akuwadde ebyokulwanyisa ng'oli amuwa ebisingako boddamu complaininga nga naawe akuwa ebisingako si kuwa akuguza. Ebyo gwe bayita Omumerika olutalo lwaggwa terinoomu awangudde. Kale mujja kubala emyaka 29 muzadde abaana obufumbo bwomwe bwesiimisa era buli omu abalaba amanyi gye mwava. Teri n'omu ayinza kulooza nti muyinza okwawukana teri. Oba sitaani avaawa ya Rabbi n'ayingira mu mitwe gy'Abamerika. Sitaani genda. Sitaani va mu mutwe gw'Omumerika. Sitaani va mu mutwe gw'Omumerika. Kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Haleluya.
Haleluya. Mu America saba kozi mu America ate yabeera akuba kati ani awo gutuba tugamba asabe omuntu gwe nsaba saba mu America aleme kuvaamu saba mu America aleme kuvaamu mu linnya lya Yesu nengo mu America omubuulira ebyo ebyokusaba ng'alaba amafuta gali wali alaba nti ayinza okubeera naawe ayagala kukola ayina watuusa olina w'omutuusizza simanya ntegerekeka alaba olina w'omutuusizza kakati binakolereranga bituuse nga lwaki tanoonyaayo ekirala era ng'agenda nawo emyaka nga gigenderako nga giikyo tuli ffenna ku the mighty nice radio www.kbm live wona bosinzira okulaba nti munango tugoberera webale nnyo webalidde akuba nti no olina ffe sharinga invite friends ensonga eberenge etambulira ddala bulunyo wonna wosinzira okubanga oli bannaffe abali Uganda abali wonna woli across abali mu diaspora abali mu Africa abali mu Asia abali mu Europe abali Canada abali Scandinavia yonna gye muli bagayi ne bannagayi bannange kyakabinyo mwebale kubanga muli naffe kuba nti nomutuwagidde nnyo nyini ddala. Now tukikwasaganye kino nziramu okujjukiza mukwano gwange engeri gye tusobola okulabika nga tutwala mu maaso enteekateeka yaffe eno ey'okuwangaaza projekiti yaffe eno gye nabanjulidde ebbanga eriwezeeko emabega okubanga tuli consistent twagala okugula ebyuma waliwo mwannyinaffe ali eyo Germany yatubuziza ku kyebyuma twetaaga cameras bw'oba olina camera oba laptop oba computer oba machines byonna naye bw'oba tobirina osobola contributing gwe kyolabanga ekitono kinene tuzimba kintu kyaffe ffenna nze nakugambye era nkujjukiza nti singa kibadde kya muntu awo obeerawo page ya Facebook n'ebeera waawo n'oteekako by'oteekako naye twetaaga okukola ekintu ekinene kigenda okwoutliving bye tulowooza kati nkusaba mukwano gwange contributing ku nice radio okugizimba n'okugikola ebeere y'amaanyi ebyaddala amaanyi ag'abantu that power getunoonya getulina era tumanyi